tutandikiddeyo mu kyalo Lindela Entertainment Productions wamu ne Vijay Jones Productions nga bulijjo. There are some rare people in this world who can make absolutely anything into an... Yagamba nti ebiseera ebisinga kitera kubeera nantalabika mu nsi eno abantu okuleetera buli kimu kyonna okubanga kinyuma ku saidi yo. Waliwo agenda maaso n'okunyonnyola atuteerako olugero. Generous souls shows us how it's done. Era ng'agamba nti ebiseera ebisinga tuyinza okuba tetumanyi nsi bw'erimu ssanyu ne walyoka wavaayo omwoyo ogw'enjawulo okusobola ogezaako okulaga ki engeri gye kikolebwamu. Sometimes it doesn't feel like luck. Ebiseera ebisinga kiyinza okubeera ng'ekyemukisa naye ate oyinza okuwulira ng'ogutali mukisa to the rest of us. nga balinga ababeera basindikibwa eri abasigadde bafwe. Njagala olabe kagenda eruda waliwo abato be bakulaga bavudde buto nga bali bombiriri bazannya bona buli kimu kyonna bakikola bombiriri baana bato ba buwala lengera tagali ne bwe kubeera kuzannya ne bwe kubeera kukola ki era baaviira ddala buto nga bali bombi. Or at the very least it helps you get through high school. Yagamba nti bw'ofuna omuntu nga ddala mbutuufu akubeererawo ebiseera ebisinga kirina engeri gye kikuyamba n'okuyisa mu misomo naddala egya high school kubanga akasiira katera kubeera kazibu kamala. Era ng'agamba nti alina kyali wayitibwa line yamukazaako line lwa nsonga ayitibwa Caroline amusalako n'amuyita line. Era ng'agamba nti ye kyali wange buli kaseera ayinza okulaga ng'embeera ey'okubanga ey'okuyita mu lutalo ate nga mugenda duwangula. Kakino nga amaze okuyita akasira abakuze yakwata ekubo najja mukiba wayangwa okimanyi nti kati ogenda tandika ogenda kuba starting liner obadde otya ndeka saagala ontandike oyinza okunyimba nebinkuba ebisiraani anti yagamba okubeera starter si kyangu ssebo. Yagamba ni mu kusooka kiyinza okubeera nga kyandibadde kyangu naye ate ku mwaka guno tulina Mark tulinamu n'olifresh omuwanvu kamera. Ngamba nti mu practice obadde tokikuba kale siganyi nkozeyo digisi etonotono digisi oziyise na digisi etonotono kakendo bano boolaba bombiriri oli ayitibwa Kelly bamusaako ne bamuyita Kel oli ayitibwa Caroline bamusaako ne bamuyita Line. Kakendo bali mu ttiimu ya volleyball ku ssomero Wesaayi bajja bagenda basekula omuziki guwogano kamala emyaka gyabwe gyejo kino kye balina okukola okusobola ogezaako okubanga banyumirwa ensi nga bagambira Thomas yali production designer wa Shema gye tolekedde kati eruda ku neighborhood oba ku kyalo ku mulirwano waliwo abapya abaali basenzeeko kwaliko omuvubuka omusufu mbalagavu kamala line yasooka n'agisibira wano komulabi ate tugenda kuloba n'asooka agijja amasi emabega. Yamugamba singa ate tudda mu bino tetugenda kuzannya kono gwe sooka olinde beeraawo. Caroline ye buli kasi abeeranga musanyufu ye nga talina ttagali yayagala nnyo okubeerawo nga tewali kintu kiba stress nga wadde kibakubandako. Kali yajja ayagala kuinviting abantu balinawo engeri ya kapati ke baategese bwe baba bagenda otandika soni ebiseera bisinga bategekawo kapati wama kye mbasaba kiri kimu kyokka mugambe nti mugenda kujja newankubadde mulimba kubanga tagenda kuzikiza kale tugenda kujja kakwakulizo kamu. What's your name? Erinnya lyo gwani? Yes, my big brother Alex. Oyo muganda nga ayitibwa Alex. You're in. Kale. You got what it takes to be. Nawe ogenda kujja kupata ate ndabira ddala olina ekyetaagisa okuzanyira ku ttiimu yaffe ya volleyball mpetaano. Naawe mpetaano. Yes. It's Big Red Barn. Just wama jasi tugenda kubeera wali mu kiyumba. Looking forward to it. Tugenda kujja tewali tabu. Coming. Yes, nyinza okuba nnimba nti ngenda kujja ate nga sigenda kujja. Kubanga oli amugambye nti bw'otamugamba nti ogenda kujja newe oba omulima mugambye nti ogenda kujja kwegamba asobole okwesonyiwa bw'otamugamba aba agenda kulemerako. Kakeno bajja ne basooka bapakinga pembeni. Mickey Lendl yakafulumya mu butongole tulekedde byafaayo basako ebyo byaliyo nagambye tulekedde kali Inspiration. Kakina akasiya akaatuuka balina okutimba posters bagenda tandika season ya volleyball balina okutimba posters era nga ttiimu yaabwe wano ku kyalo mwayo wa ssebo tezannya sooka mpetaano kanono ke kasimbayo kenteekawo ziba teziri busalo na mukadde yajja omukyala nake yabateekeddeteekedde njagala mudemu wangule championship eyo mukitegeera ayagala demba wangule empaka ezo ayagala baleete ekikopo ekyo bakikomyewo eka
muwulidde And thanks for this. It looks delicious. weebale tuteekera kino munnange You're welcome. Good to see you, girl. weebale kusiima mugende abadde amubuuza ku nnyina nesabiko ntafunye budde munnyonnyola Talk about it. oyagala tukyogereko ekyamaamawo 42 matches to state, cowbell. tulina bingi bye tuteekeddwa okukola kuba tulina maaki esebe eziwererako ddala teyamuganya kwogera ku nsonga zikwata ku nnyina wadde yali kyaliwe kati erudda waliwo omukyala ali mu kuteekateeka bano bamuva balina bye bajjeemu genda okuzza amaaso okulengera pembeni yagamba tufudde waliwo nno kyebeerabidde kyokka ate bagenje basengula yadduka emisina gy'abasikana abaaye mulindeeko temumala gagenda bano nabo yakanda bayita abaaye ng'emmotoka olowooza ti mwe mmotoka egenze gasiya tukwate kuba okudda ku ssomero liyitibwa West High School. I don't know why they didn't take it, but simanyi lwaki tebaakatutte ninzirabadde mbagambye I never liked it. I don't want it. nze sigamba nti oba nkeetaaga sikaagalangako Brace It's in the yard. unono ye kochi ng'abaana ba volleyball abawala ku ssomero lya West High timba gita the Trojans Dresser is in the yard. unono alina kyayagala omugamba gamba ki ku ssomero seba abeera lively buli omu yenna amwagala I have a special surprise for you after the game. waliwo ka special surprise ke nakuteekeddeteekedde oluvannyuma nga tumaze gemu gye tugenda okuzannya olwaliro Instead, we should be wearing matching socks. nkimanyi twabale tugambye tugenda kwambala matching socks naye twebuuza oba twambala ezitya Colors are wearing hats. oba twambala eziri eza niyoni kwegamba zirina kale ezitemagana oba ezakayakana Magical season, I can feel it. nkakase negenda kubeera magical season nze njiwulira waliwo agiyise magical season onono kitaawe leka tulabe okajjewa kakale kajje ku saidi y'okutu gamba kitaata You have a date with mom tonight? And then olina deeti ne maama ekyo kyolwayo kono buli kiro mbeera ne deeti naye a consult with a guy about bw'oba osuubira why are you thinking about credit? olowooza ngenda kuyingirira pate yammwe If you're getting lucky. ankisinzira bw'onoobeera n'omukisa ofuna gw'ofunyeeyo Dad. tungamba nti olina gwewafunyeeyo taata Really? Don't answer. taata ekyo tokyanukula tungamba nti olina gwewafunyeeyo ku pate yaffe Pissed. Love you. njaga osibayo kikuyagala yamusibula n'akwata ekuba gy'asobola okweyongerayo katudde bali mu lokaaji gegeno balina empaka tasobola kulya piisi ya pizza n'ambirya mu kamwake nagine layini What is going on here? bana eki ekigenda maaso waloloko kiyajja Pizza for some reason, and then peppery she could jam 2 whole slices. ono yagambye seba asobola okulya slayisi ebbiri gwe jangu mu yafeesi yange jangu saagala kubaako kyenyega jangu baana mmwe tojasamya ate nerina agitwala yakwase kuba najja mu yafeesi ya kochi kiki yagala nno okwogera oza asobola okwogera biveeko I'm sure you're right. He's so good. yamusaba asooka bifujje wano eno bifujje wano biki byoliko bannange Okay, that was just a bet, which I totally would have wanted. yagamba tubadde tusibye ate nga mbadde ngenda kuwangula singa tukiyingiddemu ekintu kino Line or any curse word you want, but it's just not. osobola okumpita erinnya lyonna lyoyagala oba tompita Caroline These girls are looking at you, bano abawala ssebo bainsipayalinga Just how muve wano nammwe friend. Not to be the funniest, but to lead this team. yagamba toteekeddwa kubeera the funniest oteekeddwa kuliidinga ttiimu eno No. can't play. No, you're upset. Come here. tisobola kuzannya ng'oli munyiivu sooka ompe akafumito See? yamusiba akafumito okiraba Nice. kyawe kitambula Here. kale Hey, lindako I got you. gwe tofaayo kino ekintu nkirimu tugenda kifabako tekisobola gaana yajja gye bali kagendo baakawangula ekikopo kino kyennyini bawangula state championships Iowa, do you think have one of these? yababuuza olowooza ttiimu mmeka ayo ezirina kino emirundi ebiri Freshmen? Maybe. Dozens. gwe freshman Wars even. bangi tetuganyi babiwangudde 2 back to back. naye teryakiwangudde emirundi ebiri back to back Because players get cocky. ebiseera ebisinga abakiwangula batandika okudda mu kweraga nga balowooza jjo baakimala Bye. It's not yours anymore. kati kino tekikyali kyamu mukitwayi mu temulina kyemwawangudde era temuli bachampiyoni Number 1, I want you to think about what we're going to do njagala musooke mulowooze ku ki kye tugenda okukola today, which is 1 point at a time, we're going to play West volleyball. mukimanyi tugenda kuzanya West volleyball Cap tuzanya gwaffe team is yours. anti ttiimu ngikwasizza ggwe Caroline mukimanyi
Here we come. Tuzze gashia ginembwa. Aya basi. Kakaino baina soka kwatagana. Defending state champions. Ye match egenda okugulawo. Batandise mpaka. Bagenda otuuka ebbali. Baba agalo kamara be ba champion. Tata yaliwo okwekanya muwala we. Here did the Twin Towers get? Kakaino waliwo bano be barayivu okwekanga bono gamba nti eno dabbe. Good old Waliwo be bayina. beat. All right. Bali sebo tebazanya. Batabo kamara ate bawanvu. Bazanya ba brokers. Wayi barabana nga bageje. Mama nyabo bawanvu ate banene. It's time to take them down. Baneke kasia tubanyige nateera. Eno sebo dabbe bana abaje bakubaganya okumala efunda esiwera naye nga website bagijjako wini. Aya basi. Nasoka akwate kubona yesettinga. Tuterere. Ono yajja we bali. Babayita the Twin Towers. Muwede nasoka abalaga amaliiso. Ije Katonda wangu. Kagenda kwe kusettinga. Ono nasavinga ne guyitamu. Oli agudiginje. Nasettinga ba spike. Nakanyuga waggulu. Nachara yeseta Caroline. Ba spike. Neyitawo netuula muddanga mukasiya mbaza ku kyalo. Bano tubasobola, bano tubeewulira. Kiringa mani unge gudde question. Basuwa mani ebe inoku. Muganda wange. Bana isofa tukivuga bulungi mukipinge app. Kibaba kora njagala olabe. Na settinga. Kuba. Nabo sebo tebuzanya. Nabo sebo tebuzanya sibwa akuzanya sibwa akusema. Uniasa amasi bali yekali. Bano tubalina. Wayi wetereje. Keri wetereje obadde otya wetereje. Keri mukazi watu ali mukutya. Tofayo tugenda bafuna bano tokakana pressure yaki. Mukazi watu Keri bimusobedde. Atani sofuna mwengeri ya pressure tanda bakuzanya bulungi. Yamusinikira mpira namugamba savinga totya savinga. Savinga. Yajja savinge kochi kyava mulaga. Mulaze sigino. Kiriya papa. Aya. Najja gusavinge Keri. Kaji kumpira gwakuba ku iye. Uroza no tekabatuddemu. Appointment for West, the city takes the first set. Uroza no tebabagize. Come on, guys. Kale temufaayo tugenda kalya. Ebadde just set esooka gwe Keri. Tosumuka natuula. Gwe jangu. Tofaayo tugenda kiwangula. Kagenda mukazi watu Keri bambi bamutuuza. Bamutuuza ebbali. Mama nyabo. Neguda musebo negwaka. Nkugambye bano kuluno base bamazyeko. Basiri spike ezalagirwa. Olagenda okujja gudiginga. Muganda wange yayita buyisi nagwe ettale. Bamuyita buli oli fine oli okay? Freshman gwaddayo yitawo. Keri yagamba ate nje. Oli bulungi ndi fine. Keri sebo bamubuusa amaaso ne batekayo freshman. Gamba no karabaye. Olaba kocha atandise okumbuusa amaaso. Ensonga nno zikalubye. Savu. Nakanyuga. Na setting. Againo baba settings embalulo. Yino. Ya kudropinga bade basubira agenda kuba spike egweri. Ya droppinga budropings zaawo. Atoloza tebaba kuba. Wese basekude. The women of Troy. Kyokate kitera kubeera kizibu okubanga babajjako wini ako katimu ko bakamanyi. Olwaliro si obukabagwiridde. Balina okubasiba nakya abaali erudda. Ernie, sorry. Anti onoosonyiwa munnange. Sorry. Noosonyiwa nsonyiwa. Question. Brez, it's okay. Yamugamba Brez kiri okay. We're hanging in there. Ekintu okikwasaganya ye. Caroline is Caroline omumanyi. tomorrow night. Anti alina kye yategeesewo enkya ekiro. Really like to, Mbadde mbuuza oba with what's going on. I know she'd love you to be the. kimanyi yali yagadde ogeseeko okwatendinga. Try to make it. Njagezaako okulaba oba nzija naye. Kocha abeera serious ye. Owaayi. Not coming. No, Si kiwa nti kagenda kujjako ono kiveeko ekyo tekasobola na kujjayo. Kagendo nga bazemuloka newankubadde babakubye munnange basegedde katimu kabagwiridde bali mu ssanyu. Pissed off about losing a game we should have. Nzenzeko omunyiivu kubanga batukubye mu muzannyo gwe twandiwangudde. You know what I'm going to be letting go of? Players who cannot compete. Kyenjagala okwejjako be ba players abatasobola kompitinga. Maaso agatunuliza nnyo Keri. Why? Don't worry about it. Kiwerakirako ekyo. Kaka na pressure eremekulya lwekyo.
kino mukasiya katwadde bali mu ddwaliro. Juira mwara we yambuuza nti olina date ne maama kiyabadde ategeeza onookwata ekubo geno kikana maama mu ddwaliro. Mukazi wattu alina nnyina ali mu ddwaliro kyobula ebiseera ebisinga tayagala byogerako nnyo. Maama we alina ekirwadde kya kansa era nga kimutadde ku ndiri okumala ebbanga eriwulirako ddala. Muzeeyi akwata ekubo n'ayitirayo ebiseera ebisinga. Gonna get you stronger, Ellen. I'll walk up Mount Monadnock next year. Badde ali mu kwekkaanya kafaananyi badde bali mu kwekkaanya kafuteegi ka muwala waabwe. Mukazi wattu yajja. Kale waliwo ekirabo kyembadde nkuleeteddemu naye maama. N'ekirabo kyamuleetedde amuleetedde obugatombu. Wow, tufudde Katonda wattu. And I'm gonna wear them for you every time I play. Yagamba nti obwo bugato sebo ngenda buwangulira buli lwenaakwatanga ekubo okuzannya ngenda buwanguliramu. Say it again, and we're gonna do it for you. Era nga tugenda kuwangula ekikopo kino kulino tugenda kiwangula nga tukiwangulira ggwe. We talked about this, honey. Bino twabyogerako mwana wange. Odds are I won't be here. Ne nkugamba nti waliwo akaseera k'ensuubira obutabaawo. Naddala akaseera bwe munaawangulira ekikopo syagala okyeteekemu nnyo. Osegeera kakana. Yabirowoozamu kyava asookazi amaseereketaawe. Since when did odds ever matter to me? You are coming to my grad. Ye yamugamba nti ebyo biveeko. You are ogenda na kujja ku graduation yange gwokyali ku kya championship kyokka obala ne graduation ogenda kujja. Are going to dance at my wedding. Era ng'ojja kuba ojja sobola n'okubojja omuziki kasira kange ak'embaga. Sina graduation waba n'akasya k'embaga. Bw'oba n'abatuukidde okumpasa ojja kubaawo. Very clear. Okiwuliddeko nno kiriya. Meanwhile, mu kaseera kano I'm going to climb into your IV drip. Bituuse kale kansooke enzije ku kitanda. Bloodstream till it spreads to every single cell in your body. Baabano. So, no matter what, ne bwe kiba ki, we're always going to be together. Banga lyonna tugenda kubeera nga ffembiriri oba tutya. Tugenda kubeera nga ffembi. All of it. Mukwatako n'amunyweza. Kakati nga tuvuddeyo. Yagira nno kasukuta. Whoa. Who's that? Musooke mulindeko. Here, take these. Ojjidde kavesi bakaani ako soko bitwali He munda. just left for college and didn't take this with him. Oli omusiru yagenze mu college ate kano takatutte. Kill you. Kitaawo singa akakulabako agenda kutta. Ate ani anaamugamba nti nabadde nkavuga. Kyokka nfunewo enkaliisa kanvaali. I never saw it. Sinakalabako era kitaawo ngenze sinabakalabako. Kitaawe tamwagala vuga bunankananka obwo. Kati bali munda eno bali mu kuseetinga. Waliwo engeri y'akapate ke bategeka. Nothing over here. Wano nga siwulira muziki nga tewali kitambula. Party felt bad. Almost there. Tunaatera. Hang on. Lindako. Ono yasooka n'amanya ekibateganya. Ziba teziri busa aleeta motoka n'ambirira paka munda. Omuziki guganye yaleeta motoka. Ati tugukonere wano oba guli guganye ffe katuse kuloga omugaali. G'omotoka kati gwe gwakoona. Basaako ne basooka balya dansi. Guli muzeeyi abadde aguteteekanya ne guganda. Najja bulungi n'emmotoka bulambalamba paka munda. N'abagamba kigenda kugwera wano. Keri ali mu kuteekateeka keeki. Sooka yeebuuza oba kati ki ekibulako. Looking good. Birabika bulungi yamukoonako kakana abifumise Katonda wange. Anyway, explain. Alex aje. Thanks to you. Weebale nnyo ssebo. Kati akanaaka ngenze kafumita waneeno. Make this work. Naye kye ngenda okukola Make this kankole bwe nti an exclamation point. ebeera exclamation point oba mark. Excuse me. Sonyiwamu. N'otwalayo keeki eno kono kaali. Gamba kiggwe. Babeerawo nga bali mu kunyumirwa. Take the top card. Ngenda kusaba osooka oggyeko kaadi y'okungulu. Kakati no muzeeyi amanyi okuzannyamu emizannyo gy'obufuusa. Mulimu abatamumanyi. Eyo si ekaadi gye walonze. Kadda mbutuufu oyagala omusajja muswaze. Mbadde nnyina omugamba nti eyo gye nalonze gwe kuba engalo tofaayo.
ninga chebeka siye gye yalonze. I have a funny feeling. Nina funny feeling. Would you pick this up? Wamangena kusaba soko gye wekinanka kyo tulabe. My goodness. Katonda wange. Bagenda okebera. Tufudde. Nuyekaji gye nalonze. Hagira bisiza atya. Nuyekaji gye nalonze. It's late. Tusobola okuddamu ne tuzannya obufuusa kuwonera kiri kikereji. In a few hours and go to work. Ayina gy'agenda akwegamba alina osooka okwebakamu then alina okwerokola. Redheads. No, I'm more about putting people together. Yali amubuuza nti wali osazeeko abantu kono ba redheads balina enviiri emyufu abadde amukyagisa. Kagenda abaana banyumirwa ne batuuka ne badda eka. Ono before nga tannaba kuddaka Caroline yagamba ayagala asooka ayitireko wa maama we. Kiba kisooka ayogeremuko naye. Kati emmotoka baagikubisiza omuziki baatule yaweddeko. Agenda ne kano keyaze nako kamupidde. Manye essaawa ze tulina osisiikanako n'obutereevu. N'akatandika. Njagala okimanye keero guno mwaka gwaffe. This is our year. Kama mbaya ni mbaya guno mwaka gwaffe. N'akasimbula kalina agenda ku ddwaliro. Ebisigadde bajja biraba enkeera. Weeraba gwe. Nti anti kale weeraba. Era bw'atyo n'akatandika n'asuulayo. Kagina obudde nga bwetolodde. Tudde waka amasekati g'ekiro. Waliwo ofiisi abaako na Mr. Fond. Namukadde azaala Caroline. Yagulawo. Noise complaint? Kyababuuza waliwo ekituusewo bannange. I'm afraid we have some terrible news for you. Ntiddemu waliwo amawulire amakyamu ge twafunye. Sooka ombuli amawulire ku ki? Waliwo engeri ya accident ebaddewo kono yaani. Accident ya muwalawo. Wangi. Atulowooza muwalawe bwe yasimbudde okuva eri ku pato ogenda mu ddwaliro. Teyasiikanye kabenje ku Vespa we yabadde. Muzeeyi yawulira nga akuttuse bannange. Yawulira nga akuttuse takikkiriza atooba. Omwana gw'abadde naye. Omwana abadde omulamu bw'etteke. Mukazi watukerwa aba yeebase ne bamukubira essimu. Ne kocha aba yeebase abaaliwo ne bamukubira essimu. Sooka olindeko. Kelly, is everything all right? Kelly, sooka ombulye buli kimu kyonna kiryoke. Call people to tell them, but my... Yagamba baŋŋambye nkubira abantu mbategeeze nti kyali wangolowooza ate tafunye akabenje. Kalina afune akabenje asigale ng'akyali mulamu. Wabula afunye akabenje n'afa. Sigamba nti oba ali mu ddwaliro. Wakafunidde afiidewo ku sport. Wennyini. Mukazi watubambye afuse embuyaga egikunta. Baakwateko ne baleeta jazeyi. Kwe kugiteeka pembeni. Kyali unbelievable. Kubanga abadde yakamala bategekera akabaga. Kapati. Bajja basobola osiibula omwoyo gwe mu kkanisa. Bangi bajja. Kubanga abadde muntu mulamu. Yabadde omusanyufu eri buli omu yenna nga talina kimunyiiza. Ne bwe kiba kifaanana kitya. Tavuma, tayomba, tanyiiga. Ye always buli kaseera abadde nga amwenyereketa. Kali kaseera kanaku bannange. Tiimu ye yali ludda. Kooki yajja. Mu butuufu takikkiriza nti omwana afudde. Biringa byakusaaga. Wabula omwana afudde. Yakwata ekubo n'avaayo. Oba ye musooke mulengere. Ate mulowooza ba Twin Towers tebazze. Ne bali bambi baali bazze. Bajje bali. Ziba teziri busa ne nnyina. Bamujja mu ddwaliro. Mukazi watukusya ku mbeera gy'alimu. Come on now. Leka naawe. Overdo it. It's our baby's way, Kearney.
yamugamba sisobola kusigala mu ddwaliro oba nimbulumya obufaanana butya oba nimumbeera efaanana etya kano kaseera kakusiibula mwoyo gwa mwana wange mukubako eriisa evanyuma sisobola kusigala mu ddwaliro yeekakaba mukazi wa najja nga atambula mu bulumi ow'ekitalo yajja bambi kyava atuuka erudda mazima yabadde asula nti yagenda osookayo omwana we nekyewunyisa ati munaye totya tugenda kubeera ffenna tugenda siikana kikabadde kamukumyagumya mu ndwadde gy'abaddemu kamubeereddewo bambi kawalake Mrs. Fallon passed away in her sleep last night. Kagene ekyewunyisa ekiro kyajja ate teyafudde. I'd like to do a different today. Found yafudde. I'd like to have a moment of silence. Ngenda basaba soke tusirikirire. Senior Caroline Found, who we lost. Era nga abagamba kyo tukikulakula senior Grief counseling. Student ayitibwa Caroline abadde omuzannyi wa volleyball mu ssomero. Please take advantage of it. Okubanga yafa mu kabenje. Balina osooka osirikiriramu. Abaana ne meyi bawulira tebakyayagala kulya. Tebakyayagala kulya. Keri yajja ku ssomero. Ninga ne ku ssomero wennyini wakwashe ennaku awulira tayagala kubaawo. Baabo. Talina appetite. Yajja erudda n'asooka ayingira mu maseekati g'ekinaabiro. Mukazi wattu amaziga bambi ne gakulukuta. Ne kooki yennyini genda okugulawo n'atula pizza eno. Jjukira fight gye baasembayo okuba nayo oba kye twandiise okuyombagana. Newankubadde ne wabanga omuyombesa yakujjangamu enseko ne wabanga wamunyiigiranga yafuba okakasa nti akugjamu obunyiivu mu ngeri emu oba endala. Come to you and want to play. Kali yagambye nti agenda tegeka practice. Then it's too soon. Idi Masa yamugamba ekintu ky'ogenda okukola nedda. Ogenda kuba opakusa abaana bakyalina ebizibu byabwe. Nze nasetinze ku ssaawa 1:45 abaana bagenda kujja. Unless ng'ongamba nti ogenda kunshatinga down. Yabategeeza nga balina okujja mu practice. Tuuka ebbali. Wajjayo omuyeka. Lowooza nno bajja. Tebajja wajjayo omuyeka. Kakiyakola kwe kujja nga anoonya Kerry gyali. Kubanga Kerry yali mukwano wa Caroline Found. Tuuka ebbali n'asooka atuula waali. Kimanya tasobola musindikiriza mu nsonga eno kubanga emotionally broken. Japanese eat like this. Manya Abajapani bwe bati bwe bali ebyenkatika byabwe. Kibasooka okukola kwe kubiteeka erudda byonna ne babyalirira. Babyalirira byonna ebyokulya byaba agenda okulya. The whole lunch landscape. What are you doing? Kiki kyogenda mu maaso n'okola koki? My alarm went off this morning. Alamu yange yagenze neekuba ku makya g'olwaliro omanyi ntera zokka ng'obudde bubuwa ku makya nnyo. Right back over. Didn't want to get out of bed. Naye ekituufu kiri nti nazze mu buliri nga saagala kuddamu kuvaamu. Ne mpulira eddoboozi mu mutwe gwange. Niriŋŋamba ng'awulira eddoboozi ya Caroline. Today, son. Niriŋŋamba gwe mutabani. Everything going on in her life. She played volleyball. Yamugamba nti newankubadde yalinanga ebizibu mu bulamu bwabwe naye ate yazannyanga nnyo omupiira. Era ke kaseera tuzannya omupiira kuno kati. Why me? Lwaki nze? Kubanga gwe seyaawe. Girls are looking at you. Abaana bonna batunuulidde gwe. To inspire them. Put this on me. Mami nkusaba tokinneetika. Tokintikako ono sigenda kikutika. Wabula kyenyagala otegeere. Agamba saagala ontikka obuzito bw'obuvunaanyizibwa okuddamu ku inspiring abaana abo. Caroline yali kyanjawulo nnyo gye bali. N'okusinga nze.
How much your flight? Musatu naye bambi. You too. Nga usimanyi tukwagalako nange bwentyo mbayagala okukamala. Bano bambeerawo for some time. Then nabakwateko ne bashimula bagende. Muzeeyi ekyemwisa mukazi we yafa n'omwana ate n'afa. Mukazi mwana yali yakafa, mukazi tetutya tulana nnaku bbiri naye n'afa. Era abeera mu nnyumba buli lukya bamuleeterayo ebimuli abaagala omukubagiza. Musaasira okusyako ekyo ekyatukawo. Waliwo yakuba essimu ng'ate akubye essimu musawo. N'amugamba sigaana n'agambye otwale akadde konna k'oyeetaaga. Era nga muwala waafudde mpozi ng'ogasseko na mukyala we yafa. Baatwala obudde bwe bwetaagisa bwonna obw'essanyu mu bulamu bwabwe kati bw'oba olina kye weetaaga kyonna osobola okunkubirangako n'ombuuza. Sikiwa nti mu kanisa ke kafuuwa enjagala ogenda essaawa zino. Ndeka. Takyalina budde bwa kanisa, takyalina budde bwaki. Esimu agigyeko. Wulira obusungu obutenkanika. Yaddamu nazzaako. Kyewuunyisa kwaliko eddoboozi lya muwala empozi ng'ogassieko ne mukyala we. Doctor found, I have to 17 years, sweetheart, you never called me that. Yali amuyita Dr. Kono myaka 17 gye tumaze nga ojja wano mwana wange. Ekyo tokimpitangako ekyadusiraba nsonga lwaki otandika kati. Musaba atule ebbali amufune akakopo ka caayi. Najja ebbali. Did you get into that science lab you wanted? I think I remember Caroline. I knew that Line had the moped. Nakimanya nti Line yalina kapikipiki ke yali avuga kamopedi To the hospital. kavesipa. Yakavuga nga yagalagenda singa namuyimiriza. Kakana leka kuosa nti what if watya senga. You're gonna hear my list of ifs. Yagamba nti oyagala okulya lisi yange ya watya. I could have gotten the stereo to work. Singa kiri kiredio kyakola tiyandikoseza mmotoka yekuba muziki batule kuggwako yandibadde avuga mmotoka y'emufo ky'ovuga akakananka. Ellen that day, ku lunaku olwo maybe she'd just gone to bed after the party. oba osanga pati bwe yagwa yandibadde agenda bugenzi kuwaka neyebaka n'atagenda ku byaddwaliro watya kwegamba tutandika kwoza mbu singa watya. Made sure she wore a helmet. Ate singa saamubeererako nnyo nga namutegeeza nti ovuga obuntu obwo alina kwambala elementi nga simutangira. Musatu ayagala mulaga nti ebisoko biteeke ebbali mukama waaba asazewo ekyo oba tukyasobola kukirwanisa bweso bwe kiba kizze. Say to channel your anger and guilt into something. This is all I found. Yagamba okusinziira ku basaikiatrists baali bangamba nti nteekeddwa okuddira obusungu bwange ennaku yange yonna ngifumbefume embeeko we ngifulumiza kino kyensudde nga kyensobola okukola. Eri Masa alina ensonga z'alina obaliramu. Abagamba nti omuzannyo gwaffe ogwa volleyball ne Stay High yabadde Ross twasobodde kuwangula. Mugamba nyiga erudda. Volleyball ennaku zino tebazannya. Morning, everybody. Banaye amakya amalungi. Just wanted to say, njagadde kubagamba last announcement. okussa kwa announcement esembere ya volleyball kubanga ffe tetukya participatinga kibi. Line would have hated it. Line ekyo yandibadde kwegamba takyagana kiwulira. Without a fight and a city. Tayinza kwagala gezaako kubanga tukomekkereza nsonga watali kulwana. Playing volleyball again makes me okuzanya volleyball nate era kirina ill. engeri gye kindwaza physically. I'm gonna do it. wabula ngenda kikola kuba sina kyakola. I'm gonna go to practice. Ngenda ku practice olwaliro ku ssaawa ze tulina okubeererayo. To do. Kubanga nkiwa Caroline kino kyandiyagadde tukoloba Line. I do because the thing is, ensonga eri nti I don't want Line to ever hear again. saagala Line gyali agezeeko okuddamu kuwulya nate era nti ttiimu gye yali alwana naye okuwangula ebikopo eby'enjawulo essaawa kino eruuzinga mu ngeri y'ekitumbaavu ate nga tukyaliwo. Tukikole ku lulwe. Bajja ku practice. Neera si mentally tebali stable. Well, physically, they're all here. Physically bonna we bali naye tusabe busabe oba banaasobola otuukiriza. All right, everybody, huddle up. Kale banaye buli omu yenna ngenda basaba musooke musituke. Huddle up. Musituke. I know being here is tough.
yabagamba nkimanyi mu okujja wano mu butuufu kiri taafu ate olowooza ono yasobola okubaawo oli yadduka misinde nga tasobola kigumiikiriza bambi We're all hurting. ffena tuli mukulumizibwa That hurt and apply it to the game you love to play. mbadde mbasaba obulumi bwe muyina ke kaseera mu bufulumye mubuteeke mu muzannyo gwe musinga okwagalira ddala okuzannya mutandike baliwa adlap ate no beetaaga seeta kyokka Caroline yali seeta taliiwo abasinga ba blockers hiita Can't do the drill without a setter, coach. anti twetaaga seeta tetusobola genda maaso ne practice nga tetulina seeta Hits, here we go. kale tugira tweteekateeka naye gomanyi kyekitegeeza kiringa gamba nti gundi yeri azannya mu kinnya naye taliiwo Hits. baabo mukazi watu yagusimula ne guyisewo ne gugwetali abaayi I don't know if we can do this. simanyi oba tusobola okgenda maaso nekino coach That's enough. twetaaga kono kimala You all know Caroline Found never cried on this. mwena mukimanyi Caroline Found takabirangako ku coach eno siraba lwaki muyiwa amakika You can do it outside the lines. yagamba sigenda sobola kikwasaganya nedda bannange newankubadde twagala okuddamu okuzanya naye ate osa tebagenda bugenzi abaana bakwatamu ebyangu ne badduka nedda tetujja sobola kikwasaganya We'll get there. tujja tukayo tetufaayo kasita baze olwaliro gunaddako boosanga You always win. On three. 1, 2, 3. yali ka vidiyo nga yekanya ziba teziribusa ne wabawo akunkona nyina yajja amusika ne keri Even know if there's gonna be one. simanyi oba wanaabayo n'okuzannya People are looking to me. yagamba abantu batunuulidde nze muze nsobole okubayamba kiki That line could do it if it was her, but yagamba layini abadde asobola okukikola singa abadde ye not as strong as her. nze siri w'amaanyi nga ye Inner strength. yagamba naye ate But remember, yakuleetera okubeera nga naawe olina amaanyi something that isn't already there. ebiseera ebisinga omuntu asobola kujjamu olwedde kyotalina bw'oba nga yasobola okujjangamu strength kiba kitegeeza wagiyinanga To me was that this was gonna kali yasooka n'abatuusa ku practice n'asalawo alisa abeeko motivation speech gy'aba abawa game to her mom. And I know that our odds aren't good without Liner, but even if we could win just yabagamba nti ekisinga okwewunyisa ebiseera ebisinga yajjanga ku kooti ng'alina ebizibu nennyina naye ng'ebizibu ye nennyina ebyokubanga mulwadde tabireeta ku kooti kati nsobola obagamba kikimu kyokka tujja sobola okwasaganya ensonga eno Make that happen. tetusobola kukikola nga tetumaze kweseetinga First thing we got to do is kyetulina osooka okukola setter. twetaaga kunoonya seeta Takes 3 to 5 years to groom a new. ebiseera ebisinga kitwala emyaka 3 ku myaka 5 guluminga seeta All right. naye ffe tulina sizoni eno yokka Scotty, they're all njagala kulaba ku mwenani alinamu olwa seeta yabagamba beseetinge bonna balabe the omanyi seeta abeera kwegamba ebeera namba y'amaanyi mu volleyball ebiseera ebisinga azannya offensi baabo paasi ezisinga zonna zoyinza okugamba ezivaako win seeta kyobula bamwyita na seeta aseetingawo paasi ezakabi All right, Mac. nga bono ogamba through passes n'ebirala kale yagala kulaba ani ayinamu olwa seeta ani asobola okuzanya role eyo oyo n'amugjawo She's not even looking. mazima tabatunira nabatunuulira Doesn't have to. tateekeddwa batunuulira engeri gy'okubamu omupiira n'engalo zo sawundi gy'okola amanya nti gweosobola gwe tojja sobola Come on, Kelly, step in. kale keri gwabaddako nonna ebiseera ebisinga abadde atulana ku benki yajja kati agenda okulya softness gy'akozesa mu kanyu g'omupiira ebiseera ebisinga oli aba ateekeddwa okubala paasi gy'agenda okukuba genda kubeera mu height ki genda kugira ku speed ki omupiira controlling atya nga agenda oguseetinga You're going to touch the ball. yamugamba kati gwe seeta gwe nnina Gets it. When? Where? yamugamba nti omupiira gwateekeddwa ogezaako gubaza gwina kuddawa gwina kuvaawa gwina setting bakudda side ki bitunga ebyo Talk to him. olina okuba nga oyogera ne ttiimu Offense. olina okuba nga oyogera ne kwegamba mba mulumba ossekula On that court runs through you. buli kimu kyonna ekiri ku kooti awo kirina kuyita mu ggwe
Osegera. Compared to what? These are all the plays. Yamugamba zino ze plays. Or has to know. Zona seta zateekeddwa okumanya. Guys. Oh, you know, Ati nzimanyi. ran in from the receiving side. Now Yamugamba oyinza okuba ng'omanyi they're faster or with eza receiving side mpozi ng'omanyi neza hiita naye eza set oyinza okuba tozimanyi runs nga bono gamba plays. This is the hardest part for me. Nkubuli akano ke kaseera akazibu ku side yange. Here is that Charlie Brown teacher going. Ne bwe mbeera ku ssomero waliwo n'omusomesa Charlie Brown byaba ayogera mpuliranga it helps. afuguma obufugumu. Be a pretty good Charlie Brown. Ali ne Alex batudde eruda yamugamba wekiba kikuyamba nsobola okuvunulira byaba ayogedde kuba nyinza okuba nti mbitegeera. I never thought that my senior year would be like this. Yagamba nali sikirowoozangako mu siniya yange ejja kubeera bweti. You know, I only met her once, but she seemed like a great person. Nze namusiikanako omulundi gumu gwokka bwe guti naye yandabikira okubeera omuntu mulamu. I really want to win this first game back. Njagala tuwangula omuzannyo guno ogusooka nnyo bubi nnyo era mujja guwangula. Lwaki oba toguwangula? Mukazi wattu ye pressure gy'alina nervousness emutuddemu. Bagenda ku match esooka agenda kuzanya ekifo kya mukwano gwe. Volleyball team head to Cedar Rapids today for their first game since losing their kageno bagenda sekana ba Cedar Rapids olwaleero. UKCR and everyone in Iowa City wish them the best of luck. Era nga buli omu yenna okuva mu Iowa City abaagaliza mukisa muyereere bawangule. Bajja bawagizi olwedde baali batuuseeyo dda baakwateko ne basembera njagala wekanye. Genda kuza amaaso nga Alex waali. Wow. Endulu eri wano muganda wange muzeeyi teyatawaana agenda ate ng'ebiseera ebisinga tereranga okumisinga. Genda kuza amaaso waliwo akata akamuyitako mu butuufu nga kafaanana muwala we n'agamba yendagawa. Yawulira nga kigendamu obuzibu bw'amaanyi kubanga muwala we guno gwe muzannyo gwe yali asingira ddala okwagala. Gwe tomanyi kyekitegeeza ekyakubeera ng'otudde ebbali owagira nga buli kimu kyonna ekigenda maaso n'okukolebwa mu muzannyo kikujjukiza muwala wo, kikuleetera memories eza muwala wo. Ladies, heads or tails? Heads or tails? Mulina okulonda side abagenda osooka okusavinga. Tails. Would you like side, serve or receive? Oyagala kubeera ku side receiving oba esavinga kono ffe twagala kusavinga nti kali bali bagenda kubeera ku side receiving. I want you to focus on playing volleyball. Njagala mu focusinga mu kuzanya volleyball. Just volleyball. Ebisikade mu biteeka erudda muzanye just volleyball. Nasikia? Haya basi tuendelee. Okay. Kali. West on West. 9. Caroline. 1, Caroline. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Line. Haya. Muendelee basi. Tapiga wao wajinga. Okay. Cedar Rapids. Montgomery School. Ono nasoka asavinga. Ha. Baba sekulide wesoka. Banange. You got this, Kelly. This is Bana yekerio chino topowa. Nikudamu nekutambula. Watch your hitters, ladies. Watch. Bana mwekendereje. Watch middle. Watch middle. Baba sekudde. Solid side out, put the Rams up by 2. Nno baba kabaka basekula pointa wazindaba. Yagusekula. Ozanno basobola communicating obulungi. Oh my, it looks like some miscommunication. Siyabe kaliwo miscommunication. This together, this game is slipping away from them. Tetuganye ne wankubadde baali basazeho bajje bagusanye n'ekyebeka kugenda bayita mu ngalo. Tebasobola, otasobola kusetinga. Tasobola setingira ku pressure. Onaawulira. Yasala wa lisi agulire kabozi ku 2. We don't have anybody else. Bana ete twinayo mulala. Unabadde amugamba nakya atajja sobola bwa seta ko tetulina mulala twaliyo mulala. Yeka ino kikwasaganya. Yesabu gwe balina gwe basobola oteka ku bwa seta. Savu. Ne kujja. Katonda wange. Bali sio bagudiginze. Ona agenda okujja blockinga ngulooza tekuyiseewo.
kyebabakola Cedar Rapids kyeyabakola yabakuba olukubasirwa kuno. Went from Montgomery in 3 straight sets. Bano babasekudde olusekula sirwa kuno banange. Muzeeyi yali awulira. Yabiwulirira ku bwana Moze ng'aweereza okuva ku CBS era ng'agamba nti babasekudde. Kati ono yajja ayomba agamba nti nakyo atasobola nsonga ezo. Boogera ku Kerry alina engeri gyakubamu omupiira tasobola gususa antena fene tutasobola kugukubayo oba kwegamba nebeera nsobi yaffe. Kati mwandiyagadde omugamba mutasobola muzannyo nakyo tumanye. Mwandiyagadde omugamba mukazi wattu kuba naye agezaako munnange yabawulira nga bamuliko nagamba tufudde Katonda wattu. Tudde erudda kifaananyi ky'omutoki ali wano. Ernie? Gyebaleko nnyabusebo. Wonderful to see you. Kisufu okulabamu naye mbadde sikusuubira. It looks good. Buli kimu kyonna kirabika bulungi. Kikyoleseeyo. Yeah? Thanks. Yasooka n'amutikula leesiyo ka drink. Kifule naye bamufunidde ku byokulya muganda wa Paulo Muro. The hardest part for me is getting used to the quiet. Yagamba nti ekimpa obuzibu kwe gwamba okumanyiira embeera ensirifu. You're not kidding. Muwala we ebise ebisinga babeeranga awo nga bayombagana bati. And everything she did. Buli kimu kye yakolanga. Dove right in head first. Baabu. Took it on. Without thinking. Ebintu ebisinga yabikolanga talowoozezza nga yakikutula butulisira ekiggwa. Coming up soon, Ernie. I think it would mean a lot to the girls if you were there, if you can handle it. Nkimanyi kale oyinza okuba nga toyagala kujja ku games wabula mbadde nkusaba kijja kuba kiyamanya abaana bano. Kijja ba inspiring singa okwate ku bono ojja ku muzannyo. Kuno nkitegeera kyogamba. It's good to see you, Ernie. Kibadde kirungi okulaba natera Anne. Ogenda. The truth? Please. Olowooza muwala wange yandigambye eki? How many games you got left? Mizannyo emeka gye musigazaayo 15. To qualify for state. Kali mwetaaga emeka qualifying ogenda ku state championship kono 15. Say to us if she was sitting at this table. Muwala wange senga abadde wano olowooza yandigambye eki? Only 15. 15 gyokka? Okiraba ng'ekizibu naye ye bw'ati bwe yandigambye. Kagenda okusobola okuqualifyinga ku finals beetaaga bagobe match ezo zonna ezisigaddeyo. Yebeera task y'amaanyi. Pretty intense practice schedule, huh? Ono yajja. Okay, good talk. Lwaliro ssebo teri kwogera teri kuseka teri kukola ki. Yitawo bulambalamba. You are defending state champions. Yabagamba muli ba defending state championships. Two alive. Do you think when we travel to Cedar Falls that they're going to take... Mwemulowooza bwe twagenze mu Cedar Falls bagenda bakwata mpola mu buluka mwafiirwa? Yeah. Mac, served as zone 1 and practice is over. Yabagamba njagala mu serving omupiira gugwe mu zone namba 1. Then practice mujja kuba muginyuse. Bwe munaalima okuservinga okutuukayo oba okugwewalala. Really? Mugenda kuba mukajjuza. Jump serve. You should be able to do this blind. Namubuuza really? Kono gwokimanyi gwaservinga bulijjo gwe kabaka mu kuservinga. Bwe nkugamba jump serve tongamba nti ate ki? Tekedde okuba ng'okikola. Gusimula gwagwa ttali. Okay, line up. Kale. Mwina ssebo kajjuza singa misinga. Omu agenda ogukuba. Last. Ate saagala osimbe mabegamu. Bree. 1 or 2 ladders. Yagamba bw'olemwa mugenda kudduka emirundi wagindaba. Exactly where the coach tells him to. Ebiseera bisinga omuntu wagamba nti se olina osavinga omupiira gugwe kochi wabagambye. Bwayanga mugende. Si byangu. Lizzie B served the ball to zone 1 or 5. Banaye musavinga omupiira ku zone 1 oba si kimugenda kajjuza olunaku lwonna. How are you going to win our next game if you can't even handle practice? Ddala mbutuufu munaawangula mutya omuzannyo gwaffe ogunadagwa ne musobola kwandolinga practice. Mwina muli mu kulagaya bulagaya. Yajja.
serve the ball to zone 1. Yatuke wali Kerry namugamba serving omupira mu zone 1 oba si kimugenda kajjuza mugenda kwa mudduka. Emirundi 15 ku runo si kushaga. Kakati gugu. Gu serving mu zone 1. Yagukwata mukazi watu. Kyabajja. Gusekula. Ne gutukira da coach wagwetaga. Ninga sho bakajuza. Bawulira ngo nabanunudde. Kubanga bade balina okudduka emirundi 15. Mujja asobola okudda mpola mpola. Into the outside. Kali yaja nasika na Alex. Asobola okuyita mu plays oyino zikulaminga mu mutwe. Bwe bagamba nti tata kwegamba ebyabo bya bitabo. Let's test those reflexes. Bwakugamba 442 kali mukyuse mugende mu 432 ebintu ng'ebyo. Bwe kajja yakasimula kishiruvo kwaya. Wow. Okay. Kali mpass building yange. Yiyo. Tudemu natera kon tudemu tuyitemu natera. Ready? Oli mwetege futi ye. Trick is to keep it close to the embers and not the... Yamugamba akakodyo kali nti olina kakuuma akantu olina kakuumira bbali ewali akaliroliro. Tokateekera ddala muliro. I didn't want it. And if you want me to step down. Yamugamba waliwo ekyo kyenyagala okugamba. Bampadde ekifo kya muwala wo okukizannya. Nina badde sikyetaagira wowe oyagala ne mukukizannya asobola okusteppinga down. Koneda. When I didn't see you at the game, wasanye bulungi. I thought bwe saakulabye ku muzannyo nalwesa nti oba osanga kiina engeri gye kikunyigamu nsi okubanga nzanya ekifo kya muwala wo munnange. Didn't take her spot. Couldn't do that. Yagamba tewatutte ekifo kye sigamba nti You took a position and you're making it your own. Watutte ekikwegamba tiwatutte kafo ke watutte ekifo kye. Tiwatutte sport watutte position. And I may be the surgeon, but you're the healer out there. Yamugamba nyinsi okubeera nga nze surgeon naye ate gwe mujjanjabi. Oba kyegera kyegamba. Okay. Kagano ekyo kyolwayo balinayo match. Waliwo match egenda okwatika ekyo kyolwaliro. Rodi yajja. Mpola mpola kyava sembere rudda. Genda kujja yekanye match. Yegenda okubeera match yesooka. Bukyanga mwara waafa. Guno gwe mulundi gwagenda okuddamu okulaba omuzannyo gwa volleyball. Yajja. Why am I more nervous for this than the first game we played? Because winning homecoming is a matter of school honor. it's just another game with fanfare and huge visibility. Every boy you ever wanted to date watching. It's still a game, ladies. We're gonna show up and play. Let's go! Omusanyo tugenda genayo tuzanye. Mujje tugende. And here they come. Abaffe abawonguzi the champions ne bayingira Westside. The Trojans baguse. Yeah man. Kagano bali home ground. Bali home ground batandika basoma amanyi omukomu nga bwavaayo nawevinga. Yeah man. Green ticket. Kerry. Jessica Bailey. Wow. Geno kuza amaso na Alex Wali. Salute. Salute. The Trojans nambali moja. Gomanyi pressure home ground. Agero kuza amaso kulengera erudda nga ne muzeyi Wali. Kiriya. Toina kupowa bwe yalaba muzeyi agamba ya basi. Kubango yabadde nga kitaabwe bombiriri. Yajje bali. Yava kwate kubona jaye ngato. Yajaye ngato za line. Ka line found. Naziteka wansi. Aya. Guseke. Ne gutandika. Guno guyitamu. Gubare. Omwana nagudiginga. Yakuba pass. Nabuka hita. Ushekula ne gugwawo. Baba gudeko.
baba guddeko bano basaga no saga tugenda sekula bano paka kumakya. We are 1 ball away. Let's run 8. Tusigazayo ball emu yokka bwet. 1 ball away. 1 ball away. Muyingireyo. Ne basoka babaza. Ampa yabagamba kyekyo. Muyingireyo. Kugambye bafunye morale kubanga bano bakulembedde no bakulembera oli set kono ndi set. Ne gujja yagusavinga ne bali sivinga kwe kuteka mu play nagusayo gujja yagusawo omwana yagusekula kino nekiyagamba obuzibu tiyandiganyi pasi yandibadde ne pasi azikuba nezitatuuka waggulu wa antena haiti gyazikanyugiramu ntono kati ako kabakubye toti ebadde ensobi yange nedda tebadde ensobi eyo ku mulundi guno oteekeddwa nawe okubeera mu preva ku byake ono yali akomplaininga ku mulundi guli agamba pasi zakuba tetuganya asetinga bubi singa asetinga mu haiti wensobola okubira spike nengamba kyekyo etudde ekutteyo naye kati agikubanga nyina gisena wansi nakuba pasi yabuuka nagibateekamu gasiya amazzi akukyalo babatuddemu gasiya tebagiwagudde jula balina okuwangula machi 15 okusobola okutuuka ku championships. Ayaya gomanye emiranga egyali awo muzeeyi yajja tasobola kukikiriza bawagudde bambi yajja n'amusimba akafumito mujje ono alinga kitaawe bambi kali kasira kasanyo kamala. Season schedule. Gosoko ombuli eschedule nga bweyimirire ya season. You get it. Njagala nsooke ndabe baani betulina waawo. Nsooke mpitemu tulabe. Laba baani abakalubo. Waliwo worovuzi tujja gikuba waliwo worovuzi. Waliwo kagiri yali. Katulabe. Njagala osooka olabe abanafunafu be baani tubazannya ddi. Kubanga twetaaga abo tubakubire waggulu. Okujjako mulimu omukalubo. Mulimu maani sita awo maaso awo. Okay. Yajja. Our next 5 games are against the weakest teams in the division. Yabagamba nti game 5 zonna ezisooka tugenda kuba tuzanya weakest teams eziri mu division. Half dozen wins are very doable too. Which means if naye nga waliwo n'enkalubo tusobola zikuba naye singa tuba tukubye zino ezisooka. You mean to win? Olinga agamba tujja kuwangula ekikopo. I mean to win. Ntegeeza kuwangula. We could win. Tusobola okuwangula ekikopo. Tusobola kiwangulira Caroline. Tusobola kiwangulira line. Kati board yegamba etya? Serious? Okusinzira ku board nga bweri. Yep, I'm serious. Ndi serious. Board eraga balina funa wini zokka wini. Thinking, since you pick who gets each ball, if it's a clutch play, maybe go to someone else. Usually kati bali wano nga bagenda maaso n'okuyita mu routines. Onagamba nti hita ebiseera ebisinga yatera okusaba plays. I don't want to be the reason. Nze saagala kubeera nsonga nti ffe abagenda okuwangulwa. Owulira? N'olwekyo nkusaba saagala osindikirize nze. Kiringa gamba ali mu kinnya bw'oba ompasingira through giteekeyo nga yeeyo. Saagala nkube mupiira munafu. Agambye saagala mbere kubanga eri position yange. Goba omaze okukola ekikyo naye kikole mu butuufu bwakyo. Bavasinga ba Mustangs. Bagubrokinga. Yes. Kugambye kati anti azimuteerawo. Abateerawo ziri ezaalagirwa. Ne kutoka bunyuma njaga wekanyi. Katonda wange. Buli tiimu gye bakwatako kati basekula busekuzi. Eyo wini worovuzi bamutadde ettale. Kagiri yali aliwa. Bafunye moralo. Okubona batandise okuwangula tebana bakosa mukono. President Valley gye baliko kati olwaleero. Tekayo. Nagudiginga pasi nagisaawo spike. Kona basi muzeeyi awaga. Bano tubalina. Nagusaayo baroba. Terera ndata. Muganda wage wini. Kugambye kati bafunye moralo. Ekintu bakikubya laavu. Nansaji. Kocho oli mulalu.
oli muzibe gwe tolaba mumupira gukubye kugudde wano bweruga gwe ngenda kuwa yero Mourinho bamuwadde yero baba sokodde ruda sokodde bali Kiria asabe si agenda okusala ogwa final kubanga labika mukambwe tayagala kyejo yagusa mabega mwana nagusekula bano tugenda basekula mama nyabo Keri kyabakola Keri yeseta abana kati buli omu playinga roro ye ba brokers ba hitters bonna buli omu kati azanya roro ye atenga buli omu agi perfectingira da bulungi nnyo improbable happened. The women of West ono yagamba nti kino kiringe ekibadde tekisoboka kubaawo abakyalo okuva ku saidi ya West abazanya omuzanyo gwa volleyball back to state next week as quarter finalists. singa bawangula match eno bagenda kuddayo mu state nga ba quarter finalist. It's a strong team out there, but they are not as strong as you. Niyabagamba timu gye mugenda okuzanya y'amaanyi naye tesiba amaanyi nga mmwe. Can win this. Era nga mbasuubiza kiro kyo tugenda kifa bakula tugenda kuwangula. Aya basi. Ne bagamba Kiria tewali tabu. West is 2 points away from victory as Kelly Fleeler heads back to serve. Pira gwajja. Nasoka setting, are you ready? Agupassinga ne gujja Terera. Yagusyamu. Uli agukubye bbali. Ifa atolowooza. Nagamba njagala ogobera omupiira paka ku end of the play. Tovaayo obuvimbo olwokubanga guli bbali. Watya kati singa gugwa nga gulowooza guyiseemu. Toyina kupowa ssebo. Serve. Sigala awone hita. Omwana n'agusitulayo. Bane guyitawo ne gutuula ettale. Basi. Ba West nno ekintu bakikwasaganya. Sofa tebanaba kubeera bubi. Bana etontunulira nze. Broker ali ku saidi yange wattabo muwanvu muzibu. Ne bwesimula nti aba agenda ku blocking onamugamba ku passing ewange. Kale. Aya basi. Uli abagambye temuntunulira broker ali ku saidi yange muwanvu ne bwesituko kuba spike abeerayo. Katuyagala nkole ntya. Aya basi. Ne gujja. Nagudiginga. Pasi yagiteeka. Mwana nagusimula ne gutuulayo. Basi. Kyekyo baba sekude ate tebawangudde bageze ku quarter finals. Ayaya kiro kiri unbelievable. Mama nyabo oba amanyi bagajjawa oba obuvumba bujjawa banyabo niba kulaga kino kyo bagenda fiira ku muntu. Ayaya neko kitakikiriza bukyanga bagoba kikopo guno gwe gusoose okubanga ekikopo bakisaako nnyo amaanyi. So weird. Foreign. I mean, remember when playing used to be fun? Kiriwi yali bisi abiri twazanyanga nga tunyumirwa naye maama pressure gye tulina ku luno. I try not to think about it. Nze ebiseera ebisinga mba saagala kirowoozaako. Nice. Aya. How you feeling, Ready to take some names? I'm just glad that we're almost through this. Oli mwetegefu okubanga otekinga Samuel Kono ndi musanyufu okubanga munnange. You know that, right? Ekyo gwe kimanye katuli ku mulamwa. Mwagalana nnyo. Coach. Mama we kochi. Aren't you gonna say? Kyogamba tulina kyogenda gamba abazadde ogenda bayitako buyisi. Abazadde. Mbadde simanyi nti nawe bali. Abayi. Coach. Kochi. So, Kakati. here we are again. Tukomyewo nateera. Otyo. Thanks. Mwebale. Okay. Mukazi wa teyina bigambo bingi yabebaza nakwate kubo natambula n'agenda ono yagamba wayi. Ate tunamugamba ki? Bwetyo. Basi nesimbula bajje basobola okweyongerayo. Win for line. Bagenze kikuba munateera. Glad you called. Ndi musanyufu okubanga munayi wankubiddeko. I think it's time for me to express some long overdue thanks. Baabo. I've been so angry. Gamba isufu siiti akasi akayise babe gabadde munyiivu nnyo. But you have had the wife I did with Ellen.
lengera tabbu. Almost 17 years. Caroline. I know. How blessed I am. Yagamba akimanyi wa mukisa era wa mukisa nnyo. You are blessed, pal. Era era bwe kiri munnange. I can't blame him for wanting her back. Sisobola kumunenya. She's a keeper. Kubanga yali amwetaaga. Mukwata n'amugumya n'amugamba kiriya. Tiwali kyoba ki. Bwana bagenze kuzanya. Nga bagamba Cedar Rapids Sports Arena. Bwe batyo basembera erudda. Tuke bali ne basooka batambuza amaaso. Wow. Nabagambye basyako ebyo byaliyo. Basyako ebyo byaliyo. Katonda wange. Kigwanga. This is a team that was absolutely demolished by Montgomery earlier this season, but they're playing like a whole new squad right now. Yagamba ba Montgomery kurudisio baba fukire zike naye. Kuruno nga batamye. Kuruno nga batamye. Aya. Gugu. Bana ikino kibata. Genda musetu bano tugenda basekura basha. Aya. Senior setter Kelly Fleeler is back to serve for game. Senior setter Kali kuno yagendo servinga. Yamusabye dda. Fananyine biruma. Aliyoko agusimula. Banange. Serving no chijamu enjawulo. West High dominates this quarterfinal match to advance to the semis. Atorosa tebagenze mu semifinals. And what a game we've got here. Both teams bagenze mu semifinals. Both are within easy reach of the magic 15 points to win here in game 5. Negusimulwa. Babo. Hita. Anange. Bino bisekula. Bikuba bano tebagenda tuzikiza. Mukimanye ekyokola kono butebu tebagenda tuzikiza tebajja tuzikiza. Negusimulwa. Yaguzaawo omwana n'asinzira. Yagikuba. Yagikuba n'akumenya obugalo bwotabeera kitedde. Awo si wabi tugende maaso banaye tugende maaso mu kitwali. Gugwo. Kasetinga n'agudiginga. Tereza. Wewe. Banaye kibakuba. Kibakuba ziri spike entemu. Ziri ezalagirwa. Ayaya. Bano basyaga nosyaga nakyagamba kino sikikiriza atuba. Bukyanga atendeka muzanyo bukyanga atendeka timu atalabika eno yo gyalina yabakabejja. Bagwinganako ne bano sebo basite sebo eri bakikola bakuba. Match against City High is ahead, but West High has an awful lot to celebrate tonight. City High no be bajja. Balabika bagenda osalako finals. Bajja mu basi nga basirikiridde. Egenda kubeera dabbi. I'm just really missing line today, and I thought I might visit the bar and hide out tonight. Let me know if that's okay. What do you think? Just this one?
batali ne bakuja de wetorola. The barn is always where he went with Kevin. Mukazi watu agamba nti eno mu kiyumba ebise bisinga gye yajjanga nga bwaba yeetaaza okusiikana Caroline okunyumyamuko naye. Era ebizibu ebyajja. The more scared I was that yakwate kubona gye agamba gye tukoma ogenda maaso n'okusemberera obuwanguzi bw'ekikopo kino gyakumotuka essira n'awulira ng'atandise okuzitoowererwa. everything, so losing for line. Era ng'agamba nti okuwangula ekikopo kino ku lwe alabira ddala nga y'ensonga newankubadde azitoowererwa naye ate okuwangulwa kijja kuba tekimukolera. Mukazi watu alabira ddala si byangu. Mukasi akano nga yebase erudda asiriikiridde genda okuzza amaaso okulengera olwo ekirabo kye baali balese ne bamuteeraawo ko yesooka oliddeko tulabe yasembera kwaliko engeri y'akakaadi era bw'atyo kakaadi n'akeetika n'akajjayo agenda osomako not to win for line, not to do it for line, but to live like line. Kugamba tochikola kuwangulya line, tochikola kururwe, wabula chikole nga ye, chitambuze nga ye. Yajje rudda n'asooka konkono na gwe waaye gwe ani akoonako nze nkoonako ate oyagala ki? Alex yaliyo yeebale gamba kigwe. I'm sorry for being ng'agamba nsonyiwa akaseera kayise mabega mbadde mbuzeebuzeemu important that I have to do right. ni waliwo ekintu ekikulu kye mbadde nteekeddwa ogenda okukola And then somehow I was. kali mu ngeri emu ngenza okwekanganga ndi wano. It's because I realized I was yagamba lwa nsonga nakitegedde ati mbutuufu doing anything right now. kwetaaga olina kyokola. Pretty busy sleeping. Mbadde neebase. Right. Ate saagala kunzukusa nga neebase kuno kale bwe kiba nga obadde weebasinga toyagala kunzukusa then sigenda kuteganya kansooke ngende mbyekolera ebyange bye mbadde njagala okukola naye mbadde ndowooza oba osanga tusobola okukwatira wamu n'onyambako zibadde ziri bwe saa yajja mugamba lindako togenda. Kaakati tugende obadde oyagala tukole ekiko tugende nkulaga ekyenjagala okukola. Yamuleeta ebbali genda mutuusa pembeeni. Are you set? Are you ready? I like seeing you lead. Ati njagala okulaba bw'onkulembera mugenda tolindaje baze n'omukebe gwa langi ate same time ne bajja ku ssomero. Yeah, you go up or hand yourself. I like that plan. Did you make that? Kyogowa kitaddeyo kono nedda. Live like line. I'm party this place tonight. Yeah, I know. Mugamba Rodi atuyise ku pati ekyo ky'olwaliro Ann. Taata wa Nakyala Caroline kono nkimanyi. Yali agamba neewunyisa okuba nga akuyise naye. Not champions yet. Kati baba batuuse bali batudde. Sure you are. Unagamba tetunaba kubeera bawanguzi kono muli. Tonight, you are champions to me. Nze ku saidi yange muli bawanguzi. Well, Yeah. finish the story. Wama obadde okyanyumya olugero. Okay, so I Olugero luli bwe luti. went to pick up Nabadde ngenze kukima pizza yange. Ku pizza bondi. the man behind the counter. He looks at this shirt. Olwoga yabadde mabega akawunta n'atunula essaati yange nga kuliko live like line. Nambuuza kitegeeza ki? He said, "How much time have you got?" Ne mubuuza olina akadde akenkana katya ankunnyonnyole. That I married a woman. Ne mugamba nti mu biseera ebikadde nawasa omukyala. She knew how to love. Oli omukyala yalina kye bayita okwagala. She could see the good Yali asobola okulaba ebirungi one in any, mu muntu yenna mu ngeri yonna mu mbeera yonna. and she Era mu kyo gave that to our daughter. yasobola okugezaako kipaasinga ono eri muwala waffe. Knew Muwala waffe ng'obulamu abutambuzanga nnyina. live. Kati kyekyo yamuyigiriza engeri y'okutambuza obulamu. Nange kyenyaga kye mba mubeera.
You guys, what you've done, you brought this town together. It's yabagamba kyemukoze kino ekibuga mukikwasaganyisa okubeera obumu. So proud to be here with you. Era nga nze nenyumiriza mumu okubeera wano nammwe. Ge mazima. Doesn't matter. Tekina makuru oba baba wangu doba muwangu tekina as long as kashamba ngo bulamu temutwalide ku pressure. Sweet Caroline. Kubanga ye bwatu byatambuza ngo baba wangu de tekimugana tambuza bulamu. Tekimwa pressure tekimu stressinga. As long as kashamba ne bakyalibe. Kenechi yabuli ebigambo bino navaayo. Ne yavaayo ali mukutya. Badayo lekera na waggulu. Nga bagamba November State Championships. Bagenda ku championships ate bagenda kuzanya bali abasite bikoze bitya. Igenda kubeera dabba ate dabba nga bogimanyi. Naja abantu de ruda mu basi Ellen Hunt agobozali. Tuze tumulaba busire babunjo bwenjawulo yasituka. Najja nga asembera mpora mu basi. Njagala olabe. Yajja abatonga bali mu kunyumya. Sorry. Yabagamba njagala mu nsonyi we bannange. For putting so much pressure on you guys. Iranga gamba kashya ketula bana bateka ku pressure ya amanyi. I don't know how you managed carrying all that weight. Iranga yebuze engeri gye basobodde okubanga beetika obuzito obwo. Do not just play but do it with nga temuzanya buzanya wabula nga mukyaniriza mu bwagazi okuzanya ne pressure yonna. I told you to win for a long. Nabagamba tukiteekeko amanyi tuwangule kula Caroline. Somehow. Wabula mu ngeri emu oba endala. That's why she died or nga ndowooza nti oba osanga kijja kuba kinyamba tukitwale nti yensonga lwaki yafa nga ayagala nnyo omuzannyo guno. But now I think that we should. Naye kati nze ndowooza if we want to show how much we miss bwe tuba twagala okumulaga nti tumusiwa Kamala. Just play. Just muzanye. With joy. Muzanye n'essanyu. So kwegamba. Can we just do that? Tusobola okikola nga tetulina pressure. Kubanga muna ishabe kadi tibachazanya nga banyumirwa. Babade bazanya tukiriza nsonga. Nga balina obweraliikirivu ti bana abawanguddwa. Kigenda kuba kiswaza era kigenda banyiga nnyo Kamala. Okubanga tibasobodde kikolera munywanyi waabwe. Byawulidde ebigambo tata byabadde ayogera masekati g'ekyo bamukazi watu byamunyiga. Yabagamba kati mugende muzanye munyumirwe. Ne baba bawangudde temukiteekako nnyo sira. Jasi munyumirwa omuzannyo nga ye bwe yali agunyumirwa. Kageno baba bagenda keri kyabasooka za masherudda. Yasooka n'agamba dureva ngenda kusaba gisibaawo togitwala wala sooka ogisibaawo. N'agisiba. Maro gisiba n'afuluba bwe. Balina akazannyo ke baatiranga okuzannya ye ne Caroline. Era bwe baatuuka wareero yajja mu muziro omungi oguteekanika. Bano beebuuza akola ki? N'alyoka agwa wansi. Enkola ya Shireke. Naye kochi agamba waayi myaka gyange tekiŋŋaana. Myaka sina batuuka mu gyalagirwa. Kwe kutandika. Ne bano bagamba waayi akantu okalabanga ak'okuzanya n'ekitebo kasobola okugyako stress yo yonna gy'obuulira. Bajja ebbali. Omanyi keeping a mind ng'eri happy all the time n'okusekako kiri living a stress. Kikuyamba n'omubiri okubanga mu butuufu n'ebyolowooza bitambula. Aya tuda ku kisaawe kakane kisaawe kyali kijjudde na mungi w'omuntu. Waliwo n'ayisaamu amasaati ani ayagala ziizo esaati olowooza no tebakozeseza nkuyanja. Esaati bakozeseza nkuyanja. West High Trojans live like line. Wow. Mwegera okuza amaaso okulengera ate si yali ayaga neon colors ziri ezakayaka ne zitemagana. Osobola okukikiriza gwe mwana. Bana bambadde shati za line. Yajja tugenda kikuba kono kama mbaya ni mbaya kigenda kugwa. Yajja n'engato. Engato yajja nazo n'asooka akiraga taata. Ziteeke ruda wansi. Ngate ezo sebo zaali za mama wa Caroline. Aya. Gugambye mbeekula eri wano.
we begin, we'd like to honor a player we lost. Uniyagamba bifunga tetunabatandika twandiyagadde mu kitiibwa ekyenjawulo okusobola okwaka ebigambo ebyenjawulo bye twogera eri omuzanyi yabasaba basooke basiriikiriremu era ng'abagamba agenda ssa bannakyala ajja abeeko ebigambo ebitono byayogera. Hey, volleyball fans! Anti mwena aba volleyball fans. Yeah. From the looks of it, okusinziira ku ngeri gye nkiraba. had a connection with our beloved captain, number 9, Caroline Found. Era ng'agamba nti kino bagenda kikola ku lw'omuzannyi waabwe yali ayambala essaati namba 9 Caroline Found. Surprising because Caroline reached out to everyone. Yagamba kyewunyisa Caroline yali aruikinga eri buli omu yali atuuka ku buli omu yenna. Oba oli muzannyi, oba oli faani, oba oli kooki, oba oli assistant kooki. Owulira layini bonabona baalinga ekintu eki baalinga bakyaliibe oba muli ba opponent bazze kuzannya nabo ye tekyamulyanga. Soka n'olwekyo olwaleero twandiyagadde namba 9 mu kitiibwa tusooke tufunemu akaseera akakasiriikirize. Then njagala otwala omukono gwe weeyanjule eri omuntu akulinaanye. Gyebale munnange nga nsanyusa okulaba ogamba ki? Gyebale munnange ogamba ki? Gwe nkumanyi abasigadde gwe ndi musanyufu okubanga ozze gamba ki? Beebuzabuuza obongako kabongeko musimba kahaga webale. Would have loved this. Mu butuufu layini singa abaddewo kino abadde agenda kyagala. Here we go, you got. Twetaaga captain. Kale mujje tugende. Basigala mabega mujje tugende. They asked for our captain. Anti basabye kapitano. It's us. Anti befwe. Nedda. Genda gwe Kel. No, that's not. Nedda si bwe kitu kikola. Anti okikoleredde okigwana. Get over there, I'm not going to lose this. Genda nze sigenda kuluzinga game eno olw'okubanga simanyi biki. Kochi. We did this. Kino tukikoze tuli tiimu n'abantu abo. Baleme kunvaamu. Then go get. Then kati genda obakime. Nze sina tabbu nammwe. I need my girls. Neetaaga baggarosi bange mujje. Temusidikayo jeka. Bakwate kubo ne bajja ne basikana ba Twin Towers. Heads. Bas. Yes. Kiria. Serve side or receive. Serve. Kali mwagala kola kikono ku receiving. Right. Bali bagenda ku receiving, okay. Kelly. Kelly soko lindeko bifunga tona bagenda. Happens out there today, it isn't personal. Kyonna ekibaawo syaga kibere personal kubanga lijasi kuno muzannyo buzannyo. Ate okusinza Caroline engeri gye nali mumanyi si kiwa nti yandiyagadde omuzannyo tugusula yaga tuzannye to our best. Don't make our win even sweet. Era naffe win yaffe gye tunaabajjako egenda kubeera mpoomu. Muzannye nga bwe musobola ono yagamba bano babagira te. Mumanyi take him down. Bano tubanyige. West on 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. West. Aya. Bagambye tubanyige. Eno dabe. West gets us. Ne basavinga. Ne kutambula. Njagala weekanye. Gwabunkenke. Kuba Spike muganda wange. Balina bwe bayita ba Twin Towers bawanvu bazibu ate balina force mikono balina amaanyi. Bw'oteekayo obugalo bw'ekiyaba yaba abagenda kumenya engalo. Aya basi. Ne basavinga. Guze nagudiginga. Set. Basebo ne gutereera. Olina awuliramu obusungu guganye. Gira. Banange. Bikuba Spike. Bano tubalina bashaga. Uraba tubadde tubasekula Caroline mwali seta abadde asinga. Kale muterere. Bagana bibaza naye olowooza bibazika. Muganda wange. Mali kudusi. Wa. Wano siba akujjawo wini. Atavinga. Negujja. Banange. Nakyala uli atandise okugwamu amaanyi. Bali ku mwenda, bali ku points 2. Wa. Banange.
olowooza nno baakuteyo Arsenal egudde ku Madrid tufudde gugwo kutereje communication ekyali nafu wewe banange uli asinzira oba ku basipaiko olina akwata ne ku mutwe bamaje 2514 kakano sets ezisooka olowooza abasite si be bawangudde seti zesooka abasite be bawangudde He really did. anti bana bakuzanya bubi bajja kwetereza They're killing us there. I'll run the sixes closer to the antenna to throw them off. Okay, good. So Taylor, you make that adjustment. Let's shut them down. bagamba Taylor agezeeko kola adjustment eyo terezaamu ekiganyi gwe freshman kiki anti mbadde nooza nti oba osanga pasi agiteke ku side eno nange bambulookinga abayi mwenjagala mwesige seeta wamwe kati nno buli omu yonna abadde ayagala kwegamba nakyera ensetinga gyasetingamu omupiira kyekibadde kibanyiiza freshman ng'ogasseko ne Taylor kati buli omu abadde agamba nti ku side ya bambulookinga nnyo nga naye kye bataagala omupiira agusetinge gye bali kubanga singa akola ensobi kibasegezayo baba bagenda ovuna nakyo kati ng'oli setting ye ebadde nkyamu kati ono abagambe njagala mwesige seeta wammwe mwesige seeta wammwe mwe mutuleese paka wano olwaleero ate syagala mugwemu manyi kino kigenda kuggwa lwaki okaaba syagala kulaba akaaba gwakaaba nze sikaaba gwakaaba nze sikaaba kale banayi tugende abagambye mwesige seeta wammwe kyabagamba waba agusetinze gy'oli oba aguleese atya oba aguleese atya togwamu maanyi aya basi tuddeyo ku kooti bajja abasite bakimanyi bakirimu kati aya basi njagala munywere aya nasavinga nagudiginga nsetinga yaseti ana nagukubawo ne gutuulayo yes kakano bakomyewo awo si wabi ndowooza olaba kye nagambye gwe freshman yabadde ati abamusetingide pasita agitaddeeyo kekaseera bakomyewo nno bakambwe nasavinga ono agusimye yagukuba nagubrokinga guteredde tekawo gikuba ne gutuulayo mubalina lowooza no batrojans batandise okuzimba ekintu seeti eno no bagitwala enduulu ekubibwa muganda wange kakali no ne bakyusa ne gukanyugibwa kugambye gubatuddemu ne bali bagubatuusizaamu mpira gwali wano muganda wange naye nabano kati bakyazikiza nabo babateekamu olowooza no tebakavalinze apo gaapu ebaddewo gaapu sebo bagikavalinze yabrokinga ne guddayo gasiya yekyo mubalina gasiya embwezo muzirina wesi nebuzaayo point wagindaba ekintu kino bakiwunzike aya basi twendereyo ne bakomawo abaye nja kyagala mupowe njaga tukimalirize nasavinga nagusetinga yasimula oli nagujjayo naguzaawo nkugambye ekiri wano kakati akola ensobi agujjayo mwana agujjayo simula nagujjayo teri yagusaawo abasimula okakana bagutuddemu oza tebagutuddemu banange nga tonafa sebo teweefuma bwavu bano gye bagujje tosobola nakukikiriza ne bakomawo kati ate moralo gye balina mbi nnyo kamala aya basi omupiira sebo ne gukaawa omupiira ne gukaawa oli akuba nono akuba bakomyewo seti endala inono kinyiivu banange basaaga batandise bakubya bwongo bali ku gemu namba 5 yababrokinga ayaya tebagukimyeeyo sebo tagukimyeeyo wewe anabo tebagukimayo ku luno ona asavinga keri asavinga yagusavinga ne gutereera naguzaawo
spike ne gutuulawo. Tekinagwa. City is 1 point away from the state championship. Basigaza no point ndowooza ng'emugenda mu state champions aba City. Basigaza point temubaganya point mugibawa. Yasavinga olowooza tegwabatuulamu. Buli obusiru bwasavinga gwadda kabisa. Kakati ono yasavinga ne bagusimulayo. Taddewo yagubba omwana n'agugjayo. Teekawo kyabuuka kikubakuba. Tebanaba. For this marathon to end, they have to win by 2. Anti kati balina kuwangulira ku 2. Last play. Go with what was delivers. Great. All right. Outside 3. You got this. All right. Front hands. Yamugamba kino kati gwakiri mukono buterevu. Asooka ssa. Banange. Serving for the championship. It all comes. Uno yajja asavinge. Kusimula. Babano. Yagubba n'agusimulayo. Teekawo. Teira gugwo. Yagukuba. Wangi. Negujja. Wekanye. Mama nyawo. Kano kujja okusimayo nga gutudde. Ne bagiba wa point. Ne bawangula. Bawangudde. Muzeyi yayita kikiriza gwe. 2 years in a row. Bawangudde Katonda wake. Badaye. Kino kiri unbelievable. Bazanye game 15 ne batabawangulamu. Ekikopo bakitutte ogw'okulala. Mama jawo. Buli eyali wali yali takikiriza atooba. Bawangudde bambi. Kali kasira kanjawulo. Kochi yajja nasooka sika n'akaana kano kakeri. Gwe yamugamba nti watali kubuusabuusa. Gwe omuntu akyasinze okuzannya volleyball ku nsi ya Katonda. Yakwate kubona gyasiikana taata gye yali. Bambi bawangudde. Yeragayo ekifaananyi kya muwala we kubanga bakikoze ku lwa muwala we. Alex yajja n'amunywegera. Where it began, I can't begin to know it. Musabe ekifaananyi kireete. Yajja. Wasn't the spring. Ye muntu yeka. And spring became the summer. Bakikoze kula Caroline. 2011. Bali bawangudde state championships nateera. Kugambye enduulu evuga oluvuga si lwakodo. Bali bamukolera n'akayimba. Bajja basikane. Bakaita Sweet Caroline. Nagambye basyako ebyo byaliyo. Vijay Inspirational zinga bulijjo nabagamba ku International Premier League Cages Uganda Limited Shafik for Service Center. Nabagamba kaze tukosa asante. Monta Royal College. Batani kugenda maso nokoka. Sweet Caroline pa. Wow.